Bassebo ne bannyabo nkyali nammwe tutandise ekitundu ekyokutaano nga kikutuusiddwako omukyala Ndawulo Olivia Nambi okuva mu ggwanga lya Steriyad. Mukyala Ndawulo Olivia Nambi weebali nnyo, weebalire ddala eddimu lyokola. Naawe okyayinza okubeera omu kwabo ng'oyita ku nnamba yange ya 0773 27 627. Obubaka bonna bw'oteekako bujja kubeera nga buntuukako era nja kubweyanza nnyo. Okyayinza otuvugira mu butabo n'otugamba tusome akatabo kano, tugende mu kano. Twagala okulaba nti tukyusa ensi yaffe tugiteeka naddala ku nsi oboolyawo ezikulaakulanye naddala mu kumanya. Twagala okulaba nti ensi yaffe tugissa ku nsi ezo, ensi z'abayivu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo naawe kikkakatako okubeera omu kwabo. Okyayinza okwata emitwalo 5, emitwalo 10, omutwalo ogumu, emitwalo 2. Kyonna ky'oba osobodde n'okisa ku nnamba yange n'obeera ng'otugamba nti mukulu kaddu akukayambeko mu butabo bwonna bwe tugenda okubeera nga tufuna. Tunaasanyuka nnyo, tunaabayozaayoza abagenda otufunira kaddata ye gwe Buganda mwenna tubakoowoola. Mukwano gwange Kabanda Mavin, Kabanda Muyiira Jofre kubidde ku ngabo y'Abaganda. Mukwano gwange Kalyesuubula Muwadda Ramadhan abufu bwe bumu. Mukyala Babirye Dorothy nawo obufu bwe bumu. Mukyala Nabuuma Josephine nawo obufu bwe bumu. Mukyala Nasubuga Betty nawo obufu bwe bumu. Namwena mikwano gyange abagoberera obutabo buno. Katweyongereyo tulabe wa bwe twafundikidde. Pawulo ne banne yabalekera kire kya nfuufu. Pawulo yalabituusaawo kyeyava yeegayirira ow'akagaali era ye yamutwala ku kibuga. Bwe yatuuka e Kampala yagenda ne yeeyanjula mangu eri ofiisi y'omusuubuzi omulimi ng'akyali ne. Bwe yatuuka e Kampala yagenda ne yeeyanjula mangu eri ofiisi eya emusuubiza omulimu nga eyali emusuubiza omulimu ng'akyali e Bungereza. Pawulo bwe yatuuka mu ofiisi baamwetaagisa okujjuza foomu esaba ekifo ekyo. Baamulagira nti foomu ezo ziri mu ofiisi namba 8. Mu namba 8 yasangamu omusajja atuuludde ng'asoma amawulire. Bwe yamulaba n'ajja bugaalubindi bwe obweru ku maaso n'amubuuza oba ayinza okumuyamba ko Pawulo nti weebali nnyo kyokka bantegeeza nti nnyinza okufuna wano foomu ez'emirimu. Awo omusajja mukulu kwe kunyiga ku kadde. Amangu ago neefubutukayo omulenzi embulakalevu eyali ayambadde essuuti ey'akawunda. Musajja mukulu yamutemyako ng'eno bw'amulagira nti oba foomu ddi zikyaliyo, omwami ono muleetereko 2 wattu. Ko omulenzi ezo kasuuka nga zigwayo byeya na bisiibo ssebo. Mpozi omwami ono alidda ku bbalaza. Olwo olunaku lwali lwakusatu. Amuvubuka ng'amaze okukabatema bw'atyo kwe kubalaga akabina ye n'agenda. Ng'amaze okubulirayo ofiisi oli yali asigaddewo yalaba Pawulo tawuuna kwe kumugamba nti pozi singa otabulayo kacaayi emmwe abazungu ke muyita tiipu. Mpozi omulenzi twandimwegayiridde n'ayongera okwekukula. Abazungu bakayita tiipu, enguzi gy'ayogerako. Bannange emirimu gyonna okugifuna kati. Akatabo kano mujjukire nti kawandiikibwa mu myaka egyedda, naye tekikwewunyisa nti yadde kawandiikibwa mu myaka egyedda ne kaakati ebintu oba olyawo ebifaanana biti
bikyaliwo. N'olwekyo kitegeeza nti ebintu ebikwatagana n'enguzi tebitandise kaakano. Byatandika dda. N'olwekyo katabo kano kawandiikibwa mu mwaka gwa 1000 ngezaako okunoonya omwaka naye kali mwaka gwa 1900 eyo. Baba kulaga nti ebintu ebyokusooka n'owaayo n'ofuna ky'oyagala. Ndowooza kubanga omwami ono mu mwaka gwa 1956 yava e Kyambogo n'agenda mu National Teachers College yasomera ebyobusomesa ne yeeyongerayo bw'atyo mpola mpola. 1960 awo akatabo kano ndowooza lwe yali atandika okubeera nga akazimba, n'olwekyo kafuluma mu myaka g'65 bwe kiba nti n'obudde buno bakulaga. Kyova olaba nti ensi yaffe obudde buno ate eri wazibu nnyo nga bwe nabagambye. Abaana abawala bangi abasaba emirimu nga yasoma ne bakeera enkya ne bamuweerera naye ng'okugumuwa akakwakulizo kali kamu kakusooka kumwebakako. Kale ne weewuunya nti asomye n'atasomye, kale oba ani anaasinga munne? Katweyongereyo. Pawulo emmeeme yatandika okumusinduukirira. Yali ayagala okulaga ofiisi ono ebimufaamu naye yalaba taasobole kwekaniikirira, kwe kusirika era teyaddiramu ddala. Wabula yafuluma bufulumi n'agenda mu mwoyo gwe ng'amanyi nti kasita n'ebbalaza mu kyo. Naye aba amalako bw'atyo oluggya lwa woofiisi kwe kusisinkana munne Balamu Kabango. Balamu ne Pawulo baali basomera wamu mu masomero amato, era naye Balamu yali yeeyongedde waggulu, kyokka nga ye diguli ye agifunidde Makerere. Naye yali azze kusaba mulimu. Nga bamaze okuggwaŋŋana mu bifuba, Pawulo yamuyitira mu byonna ko Balamu nti ojjira onnindako awo. Balamu nga yeekuba woofiisi okutemya n'okuzibula ng'empapula azze nazo. Yajja n'ezize era n'eza Pawulo. Pawulo yaddamu kukungiriza nti mwana wattu osobodde otya ggwate? Ko Balamu nti ono Kampala, wabula nkwagaza siringi 10 zempaddeyo. Kale olaba onavudde ne bamugamba tebazirina, naye ate onaamuleetedde zonna kati amugamba nkwagaza siringi 10 zawaddeyo. Pawulo kataagaane okukwata ku mpapula, si lwakuba nti teyalina nsimbi ezaali zimusaliddwa, naye yenga ebyenguzi tabyagalira ddala. Naye aba akyali mu kutoomerera, n'ajjukira nti olunaku olusembayo okuddizaayo foomu ezo lwali lunaku lwa 5. Yali ebula olunaku lumu lwokka, kwe kukwata mukawaliggo y'ensawo, n'asowolayo ssente n'azikwanga munne. Bombi baayawukana nga buli omu ayagaliza munne emikisa ku interview, wabula ye musajja wattu Pawulo ne ku interview teyalinnyayo, kubanga erinnya lye lyali teryalimu kwagwe 10 eddamba agaalondebwa okutuuka ku interview. Kyokka maneja yamukwatirirwa ekisa n'amuwandiikira bw'ati: Omwami Pawulo, ssebo nsaaliddwa okukutegeeza nti akakiiko akakwasibwa omulimu gw'okulonda anaatwala ekifo kye wasaba tekaasemba kusabako. Kyokka twebaza okujumbira kuba tujumbira. Nze omuweerezaawo omwesigwa. Bambi tafunye mulimu
naye afunye omuweerezaawo omwesigwa. Kale oba kale kyekiganyisizo mu omulimu abantu baffe balekawo abalina obumanyirivu ne bagenda n'oyo atalina. Tugamba ebintu byonna bizibu okutegeera. Sole zibagwa mu bannanga. Bakigamba dda nti ekigwa ekimu. N'olwekyo Pawulo teyaterebuka era yeeyongera okusaba mu bifo ebirala. Mu butuufu yasaba mu bifo ebirala 13. Yasaba mu bifo ebirala 13 era byonna ng'omuweereza wo omwesigwa amuddamu n'okusaalirwa kungi obutasobola kukkiriza kusaba kwe. Wamma balangire. Mu kiseera kino Pawulo yali atandise okusereba era ng'asotya busotya. Empale zaali zitandise okumusagala. Empale ziyinza okusagala ng'onoonya omulimu mu Kampala. Kale singa nnyina site ennamba ng'ate baleete nti kati muneetere n'eŋŋanga. Sola abantu zibagwa ku ngatto nga banoonya emirimu. N'olwekyo ebintu bizibu omugenzi Pawulo kyali akugamba. Bassebo ne bannyabo, empale zaali zitandise okumusagala era nga n'ebitogi by'essaati bitandise okuguba. Abantu baali batandise okumuyisaamu emimwa nti osanga n'okuyita teyayita. Muwalimu Zakaliya yasinga okusesa abantu ng'agamba nti anti mmwe bamuva Bulaaya temubamanyi. Nze nkubuulire olunsi bayinza n'okuba nga baleetayo mutwe mwereere. Haji ya Mungu, nze nalabira wano ku mutabani wa Haji Nantalaga. Ekiseera kino kyali kyakyeya pereketya. Pawulo olwakuba engoye zaali zimusagala eyambala n'ateekako n'ekkooti anti balugera dda nti nnyonyi ntono. Kale nno omusajja wattu bwe musanga ng'ayengatanira mu suuti ye emu bwe mummulu ne weetamu okugenda e Bulaaya. Olugero olwo lugwayo nti nnyonyi ntono yeekemba byoya. Byo bikunamye. Si buli akola nti yagabana eri abakola ne batuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga mpaawo ke balina ke balaga. N'olwekyo munnange teweevumanga bw'oba ng'okyalina kooliira, bw'oba ng'olina omulimu gutwale ng'ekintu ekikulu, guleme kufuuka akalimu ate ojjukire, kubanga olunsi ffe tujjukira mu bulamu bw'ensi eno nga tetukyabiyinza. N'olwekyo ebintu ebifaanana bityo ate nsaba tubyewalire ddala. Ngenze kusuula eddako bassebo ne bannyabo, wafunda n'omuliika gwe mutwe gw'entandise era lugero lugamba nti ofunda n'omuliika n'anunula abaana. Pawulo yali yakava mu kibiina okusomesa afunye omulimu. Obudde bwali bwakuwumulako. Ssaawa 4 yagenda okutuuka mu sitaafuruumu, yasanga abasomesa bonna boogerera waggulu, so nga bulijjo caayi baamunywanga kumpi kasirise. Baali bawakana. Pawulo we yatuukira, Semakula kiraasi masita wa siniya 4 yali ayogera nga bwe mbagambye, omuntu okundya akenguzi
naye nankolera kyenjagala simufaako era oyo nze mwagalira ddala kwamoti byenca yali asomesa oluzungu nti ate oli okukolera kyoyagala naye n'atakugjaako kantu konna konna oyo ye tomwagala so tuwulire awo mukyala Teopista kumyukira n'amubuuza nti naye Amoti oyo akukolera kyoyagala nga takugjaako kantu tumusanga wa mu bitabo by'Abazungu oba jangu tuwulire. Semakula yalaba afunye amukwatirako naye kwe kunoganya nti kyekyo kyennyini ssebo nange kyembadde nnyonnyola sirowooza nti kyetuwakanako wano bwe bulungi bw'oyo atalya nguzi kubanga ekyo tubanga abawakanira mu bbanga ejjereere lindako wabula tuwakanira ku bubi bw'oyo alya enguzi ate n'atatuukiriza ekigimuliisiza era yali akyeyongera Pawulo kwe kumuli ekimuli n'abagamba nti bannange munsonyiwe nze mboozi njiwuddemu bugwi naye mpoomedde nnyo wabula neewuunyisa okuwulira nga abamu kumwe musemba enguzi ate ntidde nnyo bwe mugambye nti atalya nguzi omusanga mu bitabo. Ffe nga bwe tuli wano tuli bantu bayigirizeeko mu butuufu tuyinza okugamba nti tuli bayigirize tumanyi nti twayigira ku ssente z'abawi ba musolo abasajja n'abakazi aba bulijjo oba oyagala bayita abalima obulimi era abaavu nze ndowooza nti ssente z'omusolo ziweebwayo nga gavumenti emanyi nti ggwanga nange ffe tujja okununula n'okuzza eggwanga obulungi. Njagala okubajjukiza ebigambo omu ku bakulembeze ba Afirika abakuukuutivu bye yagamba nti kuba akafaananyi nga waliwo ekyali ekiguddemu enjala naye ab'oku kyalo okwo bwe babanga basigazza emmere ya nnaku ntono ddala gamba 3 zokka okuggwaawo kyokka ne bawulira nti ku byalo oba ku kyalo gundi eriyo emmere singa batuma abantu baabwe okugenda okusaba bo ne beerese emmere esigaddewo eyo entono ne bagiwa bali be batumye ng'entanda balyoke basobole okubaleetera emmere esinga kweno gye babadde basigazza. Kyokka abatume bwe batuuka eri ku kyengera nga bamaze okulya entanda ne batadda ku kyalo kyewaabwe baba bakoddo nnamba emu. N'olwekyo bulijjo bw'otokola mulimu ogwakukwasibwa naddala n'eggwanga n'eggwanga eryakusaasaanyizaako lupiya zaalyo oba kkondo yennyini. Mu ngeri yonna eggwanga terikoma kukusuubira kulikolera birungi naye likusasula. Kale ate ggwe wooyima okulya enguzi wewa gy'abaffe ffe abasomesa oba ffe abasomesa abatalya nguzi tetubeerawo. Njagala mumbuulire olwasiriikiriramu akatono Semakula n'amwambalira weebale nnyo eddiini yo era kyandibadde kirungi ofuuke omwawule byeyogedde birungi nnyo era byamagezi era byogerebwa omuntu yenna eyakadde okuva e Bulaaya. Nze nkubuulira Pawulo wabula kyeneewuunya kiri kimu nti mwe Bulaaya mwe mutunuulira mwe oba nkyogere ntya ye Pawulo ntegere mwe Bulaaya mutunuulira mutya temwalabayo nguzi nga nze njiwulirayo obanga eri ne Bulaaya yava eddiini ate wa Semakula waabwe ate wa Semakula waabwe weenebula kyokka ebyo ate nga tubitadde awo waliwo ensonga enkulu bbiri kati kankugambe. Esooka abantu ne bw'obakolera ekisa otya tebasiima. Semakula nange nno nkuwagira mwattu abantu tebasiima Semakula tolimbye. Esooka abantu ne bw'akolera ekisa tebasiima
bangi bajja bakaaba, bangi bakunoonya buyiso, bakunoonya mu mazima, bayinza n'okunoonya mu buyigo bwe baba nga balina kye bakwagala kuyo n'emmanju bakujjayo, naye olumala oto okubakolera kino bakiri tuddayo kubakubako kimunyi. Bw'oba obasangiriza awantu nga batandika okukuba emiromyo n'okumenyera ebizibu ebibabaddeko olw'okuba oli muntu mulamu ng'obasonyiwa, naye okuva omukaba lwatajja busera awo oli tekimuswaza okutandika nate, era ssebo bibatukolera tetubitenda, era nga bwe nkugambye tubadde tufuba okujjayo kukwebaza, tumanyi tulina n'ekizibu ekirala, leero Katonda ayagala ffe okukusanga wano n'ebirala ng'ebyo. Pawulo njagala tutegeere bulungi, oba tunatutegeera, tetugamba nti tukaayanira bantu betuyambye kutuleetera nkoko oba mbuzi oba nte. Tetwandyagadde omuntu gw'oyambye amanye nti omuyambye era akomewo akwebaze nti weebale, si kirala kyonna, si birabo, si ki, naye akwebaze nti weebale. Ebyembi ekyo abantu baffe kye batalina. Ye Yesu Kristo yabalaba ku buli bantu 19 bafaanana bato, kyekiva kiba ekituufu okulamula omuwendo gwo. N'olwekyo ne bwe batakwebaza mu butuufu era nga tubasuubira mu ngeri yonna, ne bajjajja baffe baalugera nti ow'omulimo gwe alya ku mulimo gwe. Semakulu oyogedde. Okuba emiromyo kwe kuba ku muntu olwogolo, okumwogerako ebikyamu n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Omusajja Semakulu ayogedde ekintu nno, Semakulu oyogedde ekintu, nange nkuwagira, nange nkuwagira Semakulu ssebo, ayogedde ensonga. Pawulo oba yali tamanyi kuwakana, naye yali amanyi okuwuliriza, era bino byonna yabiwuliriza n'obwegendereza, wabula yabaddangamu kimu kyokka nti, era mwami Semakula kye sinategeera y'ensonga ebaagaza ennyo okwebazibwa nga mukoze omulimu gwammwe. Oli yali akyeyongera, ekidde ne kivuga, ate nga etteeka nti ekidde bwe kivuga abasomesa bayimukiramu ne bagenda mu bibiina. Bambi Pawulo abadde alina kyagenda okunnyonnyola, so neerabika ebadde ensonga nkulu. Pawulo yali anoonyeza emirimu gyonna nga n'obwoya bumuwedde ku ntumbwe. Buli we yaweerezanga okusaba kwe, ng'omuweereza we amussaamu ekitiibwa amuddamu, ng'omuweereza we amussaamu ekitiibwa amuddamu ng'akugaana. Waaliwo ekifo kye yali agenda okutwalira ddala, naye oba yali ntaanya yaki tetwamanya, tewali yamanya. Abagerenjuzi bagamba nti lwakuba yali talina kyavaako era nakyo kyamusuba. Pawulo yalaba biri bityo, kyeyava asaba okusomesa mu ssomero lya sekendule erya purayiveti. Essomero lino lyali ku kyalo Lukumbi mu muluka gwa Mituba 6 mu ggombolola ya Ssaabawaali. Essomero lino lyali limanyifu nnyo kubanga buli lunaku teryavanga ku ddenge nga headimasita ategeeza abantu bonna abaalina abaana ng'essomero bwe lyalina abasomesa bannamakerere. Ate okujja kwa Pawulo essomero lino kwalyongeramu nnyo ebbugumu. Abaana baavanga mu buli nsonda ya nsi, era mwalimu Bannatanzania ne Bannakenya bangi ddala. Ekirungi ng'essomero lino lirina n'ebisulo, era olw'obujjagujagu bwa Pawulo omwaka ogwo yali housemate. Abaana baali mpaladdume z'abasajja nankwakwa z'abakazi.
Empaladdume bebavubuka ab'amaanyi, abasajja ab'amaanyi ate nga bakuzeemu. Kakati tubayita empaladdume, naati tuyitanga omuwala empaladdume. Abawala babiira bayitibwa bannankwankwa z'abakazi. Babiira bawala abo ab'amaanyi, omulaba wa musituka era avubuse. Abamu baalinga bafumbo bangi, tebaalina fiizi. Lwaki abafumbo tebaba na fiizi? Era nga bwe bavaamu eggulo ne bagenda bapakasa, olw'okubanga fiizi zajjanga cyulucyulu, abasomesa tebaasasulwanga bulungi. Cyulucyulu bujja butyo butonotono, kweyiiya, mbeera nga bw'ogimanyi, kubanga ne ssente entono ezo ze baali bateekwa okufuna mu mazima tebaazifunanga. Headmaster kansooke nfundikirire wano. Neeyongera okubeera nga mbagamba ennamba yange kwanfunira 0773 27 627. Tuli mu kaweefube w'okusonda ebirabo by'olulimi Oluganda, n'olwekyo ayinza otuwa ku buyambi bwonna bw'oyinza otuwa, tujja kubusanyukira ddala. Abagenda okwewandiisa abasinga mujja kujja mu kasanduuke kange ku nnamba eyo gye mbawa. Abaagala okubeera nga mutuvugira bagenda otuyambako tusondera ku kamera, twetaaga obukadde 6.5. Oyita ku nnamba yange ne tubeera nga twogera. Abagenda ovugirira obunyomero bwaffe, emisomo gyaffe gye tufuna bbipo ne vidiyo, mwenera tweyongera okubeera nga tubakoowa.